Omukulembeze w'eggwanga akoze enkyukakyuka nate n'alonda Dickson Kabuye okubeera omubaka wa gavumenti e Ssembabule. Olwo Masias Kintu Musoke nazzibwa ku bumyuka. Okusooka waabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa RDC Musoke n'omubaka omukyala Anifa Kawooya ku ttaka ly'entobazi erisangibwa ekafu mu ggombolola y'Emitete. Omubaka Kawooya we yategeereza ng'omuntu bw'atyo bw'atasobola kusigala mu bukulembeze bwa waggulu e Ssembabule mbu kubanga asimbira entegeka z'omukulu kuuli. Nti oba twagala oba tetukola ki? Muzeeyi Museveni agambye nti pulojekiti eddewa ate ejja kubeera wa ya gavumenti. Mwampireko magamba nti yange n'agamba nti oba oyagala tojja kusitopinga pulojekiti yaki ongamba otya nti minisitule ya environment erina ba engineer 8 bakasaveyinga ettaka lyabwe nombulira environment officer RDC nayimiriza project ya government and you go and stop a project and all the vehicles and you think you shall remain in Ssembabule over my head. Wabaddewo envuvumo nti RDC Musoke ekyogguzibwa ku bumyuka teyakyagadde era nga yeegobye ku mirimu, wabula we tumutuukiridde ategeezezza nga bw'ali mu luwummula oluggwako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja. Mu kusooka omukulembeze w'eggwanga we yakolera enkyukakyuka ku ntandikwa y'omwaka oguwedde 2018, RDC Musoke yali amulonze ng'omumyuka wa mubaka wa gavumenti e Ssembabule nga yali wakukolera wansi wa Aliet Businje, wabula bwe yagenda mu by'obufuzi obuvunaanyizibwa bwonna RDC Musoke n'abusigaza. Y'omubaka wa gavumenti omujja Dickson Kabuye atandikidde ku kulambula batuuze ku ttaka eririko Kanyumanywera ekafu mu Mitete naawe ebiragiro ebijja ng'enteekateeka za pulojekiti ya gavumenti ey'amazzi zirina okugenda mu maaso. Ku lwa Sentinel Radio ey'ekyasa muzzukulu wandu gwa Ssekitende Elisha Nicholas eno mu disitulikiti ey'e Ssembabule.